mugamba mutya kansubire muli bulungi waliwo video olusi gyoba ogenda okukola n'ogamba beno video ngitandise ntya ngolaba mu butuufu ekumazeeko emirembe naye ng'ate olina okuweereza eggwanga n'okulitegeeza amazima ne weesanga mu dairema naye waliwo ka video omukulembeze w'ekibiina kya Nuupu ng'ayogera ng'akunga abantu okwekalakasa. Ka video kano ndowooza wakalabyeko nga katambula. Njagala nkuwa ebigambo bye katini nnyo ng'abyogera. Tukomewo. Olwaliro ebigambo byange njagala bisimba okubakunga kwekyanga. Nze saagala kulonzalonza ndi wano kubakumamu muliro kwekalakasa. Tuli wano febe mulaba kozi ng'omukupa budde nabyega naye tuli wano bakumamu muliro kwekyanga. Mwami enanga oba omulala ayinza otukuotinga n'agamba oke baba bazizza omusango badebuza ka video kalabi. Now wano ninawo ebibuuzo ebiwera ku nsonga eno. Sikugaana kugenda ku street kwekalakasa naye njagala nteeketeeke mindset yo gwe munnayuganda wenna ali mukunda b'essaawa eno naddala gwe ali wano mu Uganda njagala communicatinga naawe tusooke tukwate munnayuganda ali mu Uganda nga tutunatunulira munnayuganda ali wabweru wa Uganda because it is totally different. Tusooke ono ali wano. Now mu kalulu akaggwa waliwo abaana abaasibibwa mu nsonga z'okwekalakasa. Abaana bano bakyali mu makomera. Abaana bano bavundira mu makomera. Abaana bano babasibira bwereere. Tebalina musango gwe bazza olw'okuwagira Kyagulanyi. Naye ate abaana bano balina families, balina obuvunaanyizibwa, balina ebiseera byabwe by'okukolako eby'omu maaso, future. Naye byonna wenjogera byafa because bali mu makomera. Nsonga ki yali yakwekalakasa. Kati how assure you nti abantu bano banadda ku street tebagenda kukwata bantu. Waliwo enne insurance eteekeddwawo ku mulundi guno nti abaana bano abagenda okukwatibwa bate banira we banayambirwako mu families zaabwe oba bagendako ewaabwe eyi ku street kubakwata. I wouldn't like you to be the victim. Munnayuganda njagala ompulirize bulungi mu kaseera kano nga Mwami Museveni alina abagenyi be mu Uganda. Musajja munyiivu. Tolowooza nti ogenda keera enkya ogende ku street wetandika okwekalakasa okwate ebipande osubire mu bufirimu eneggwa bwetyo. Tosubira mu binaggwa bwebityo genda nga weesibye bbiri. Otherwise abantu abali wabweru wa Uganda baba birabira ku gundi abakumamu omuliro bo balinze kintu eki kupostinga free our people kyekyo kye balinze. Ne bw'ona ogenda ku street ng'oliko ne Bobi Wine bagenda kumukwata Besigye bajja kumukwata bagenda kubazza mu maka gaabwe. Naye gwe omanyi ogenda okusibira kitalya. So sikugaana kugenda ku street naye genda nga weesibye bbiri abeeka balekere emmere emala balekere ssente because okudda ewaka n'obutadda. Gavumenti eno gye tuliko yabasibira mu bbwa. Enkyukakyuka tujagala but tulina okubeera abeegendereza ennyo naddala mu kaseera kano ng'omusajja alina abagenyi mu Uganda. Nze oyinza okumpita omutiitiizi naye nkulabudde. Naye bw'oba owulira oyagala kubeera ku lisiti y'abantu be bagamba free our people, we need our people back, genda ku street. Naye bw'oba gwe oyagala okubeera omu ku banaabanja abantu abo togendayo. Nze nkuwadde sayidi yange nga bwe ndabamu ekintu. So eno Uganda, it is very true we need a peaceful demonstration. Naye wateekwa okubaawo n'engeri protecting abantu bano abagenda ku street nga waliwo guarantee. Because bwe ntulamu njagala wete oyinza okumpita omutiitiizi oba nti njogera bintu oba nkuba struggle. Si kuba struggle. Nange nnwanirira munnayuganda oyo asibibwa. Gwe weeteeke mu bigere singa omuntu abadde wa famire obanga muganda wo ng'ali mu kkomera okumala emyaka 3 oba 4
owulira otya nga naye ensonga ezamusibya zo zikyaliwo zikyatambula nga nabeeyalo yalwanira bo bali wabweru balinnya ennyonyi batambula nsi ku nsi buli kimu bakikola nga bwe baagala naye nga famire yo omuntu wali mu kkomera. Lowooza nnyo nga munnayuganda, enkyukakyuka tujagala, change ejja kujja naye change eno lunaku lwegenda okuba oteri agenda kulumanya.